Kalama TV tuuse n'ebbaluwa zammwe Kojja Mate omusomi. Tugenda kubeera nga tandika n'ebbaluwa eno ya mwana muwala yavudde e Saudi. Kojja nkulamusizza, amannya Florence Namuddu. Nkolera Saudi Arabia, naakakolayo emyaka guno gwa kusatu. Contract yange yaggwaako ne nnyongezaayo. Family gye nkolamu bandaga nti si babi, naye kojja ndi mu bweraliikirivu. Waliwo ekintu kye nkyeraliikirira. Omukyala w'owaka simulabangako na mwana. Ku lwange teyeeyisa bubi, naye yaŋŋambako naabe amazzi gange ag'omubiri, amazzi ge nanaaba omubiri gwonna, n'abeera ng'amazzi ago yagatwala. Ndi mu bweraliikirivu, simanyi kye yakozesa amazzi ago. Yaŋŋamba naaba omubiri amazzi gonna nga bwe naganaaba nga naabira mu bbaafu, yagamba naaba amazzi, bwe nali naakamala okunaaba amazzi n'agatwala. Kojja ndi mu bweraliikirivu, simanyi amazzi ago yagakozesa atya. Kiri nti omukyalo ono ye nga ye teyeeyisa bubi, ate nga waliwo n'abagenyi era bwe bajja ewaka, bwe banaaba amazzi baŋŋamba nti amazzi ago ge banaabye nneme kugayiwayo wabweru, era amazzi ago ge banaaba mu ngalo, era n'amazzi ago bagatereka. Lumu namubuuzaako lwaki amazzi ago abagenyi babeera bazze nga balina omukolo tugatereka ne tulema gayiwa. Kuba lumu nagayiwako baawe nambeera bubi nnyo nnyo nnyo, yanvuma okumala wiiki namba nga tayagala kumbuuza. Naye kaakati amazzi ago nago bwe tumala nga bamaze okuganaaba mu ngalo, abagenyi bonna nga bagenze, tugenda ne tugayiwa ku nnyumba, wabweru w'ennyumba ne tugeetoolooza ennyumba gonna gonna nga twetoolooza ennyumba ne tugayiwa. Namubuuzaako n'aŋŋamba nti nno mu Buwarabu kitegeeza mikisa, nti abagenyi babeera n'emikisa, amazzi ago ge banaabye mu ngalo zaabwe gibeera mikisa, so tegalina kuyiibwa wabula bagayiira ku nnyumba, emikisa ne gyeyongera mu famire. Kojja ekyokubeera nga omukyalo ono yatwala amazzi gange ge nanaabamu, namubuuza era ensonga y'emu nti amazzi ago lwaki ogatutte, era n'aŋŋamba nti nno yandabamu omukisa, bw'ayagala kugabana n'omukisa gwange. Ekintu kye sitakkiriza kusooka, ekintu ekyo mbadde sikyebaka nga mpulira ekintu ekyo nina okubeera nga nina okukibuuzaako omuntu, n'engeri gye nziza okulaba nga abantu bakusukumira amabaluwa gaabwe n'ogasoma, n'ebintu bye babeera baakola n'obabuulira kikitegeeza. Kojja njagala kumanya ekintu kino kitegeeza ki, n'onaaba amazzi go, omubiri gwo, amazzi ago omuntu n'agatwala, ddala ekintu ekyo gubeera mukisa, nti oliwo aba ayagala mukisa oba nedda. Ndi mu bweraliikirivu nnyo, naye nga mwendi mu famire ate tebampisa bubi, wabula ekintu ekyo kitegeeza ki. Ebbaluwa mugiwulidde, kadaamu oyo Florence mumuwulidde, yanaaba amazzi mukama we n'agatwala. Kati njagala babuulira ekikolwa kino. Florence amazzi ge yanaaba ago, omuntu n'akunaabisa amazzi, n'atwala amazzi g'onaabyemu, olwo aba akuggyeeko oluzaalo, okwe bayita okutwala oluzaalo lw'omuntu. Florence bw'oba ompulira, njagala otegeere nti omukyalo oyo yakutwalako oluzaalo, era bw'onooba totambudde, bw'onooba kugaa nti owejjanjabye, oyinza obutaddamu kufuna mwana. Ebintu bino tubyogera bulijjo, tubagamba
naye mulaba kati puroguramu y'ensigo ng'omuwala we gwe bajjamu ensigo byonna twali tubibagamba ng'abantu balowooza bintu bya bulimba. Ebintu bye tubagamba bigasa mmwe, ebintu bino bituufu. Kasita onaaba amazzi g'onaabyemu omuntu n'agatwala agenda n'ageeyiira, era omukazi oyo yaddamu n'aganaaba naye aba akututteko oluzaalo lwo. Abawarabu bano naye balina ebyobuwanga nga bwe mbagamba nti bulijjo temulowooza nti mwe mwatandika eddiini. Abawarabu bannaddiini naye ebintu by'obuwangwa gye buli, ate nga bikola, ate nga bitambulira wamu n'okusaba. Buli muntu yenna agamba nti era nze ndi munnaddiini babeera ate nabo balina ebyobuwangwa byabwe. Ne bw'ogamba China, laba China nayo Abawarabu tubamanyi ng'eddiini. Abayitale abo bennyini Roma Vatican bw'obuwangwa byabwe ate byo nabyo bikambwe nnyo. Ndijja kuba n'ebibanyumiza Abayitale nabo. So munnange saba ng'ate bw'omanyi nti Katonda ebintu bino ebiriwo byonna ebibeerawo ebyo byonna ate Katonda yabitonda. Lino ly'eddagala. Njagala Florence mu nnyumba eyo mw'oli bw'oba ompulira, tandika okubeera nga toteekawo mbeera oba totya kino ekintu kijja kuggwa. Eddagala lye nsobola okuwa liri Uganda, e Buwarabu sikiwa nti nno gye liri, naye bw'oba ozze okomyewo e Uganda, omuntu yenna kino infact kankidde namu mwenna abava ku kyeyo nga tonnayingira mu nnyumba e Uganda, njagala bw'oba ojja gamba maamawo, mugandawo oba mukwano gwo akufunire akeeyeeyo ako asobola okakuba mu blender ne muvaamu ago amazzi, oba n'akakunya. Nnaku zino twabigonza, oteeka buteesi mu blender ng'amazzi okuba amazzi ago. Bwe mubeera temulina blender mulibe nga mu kyalo, akunye akeeyeeyo ako bw'oba tonayingira nnyumba kanaabeko mu ngalo oba okanaabeko ebigere yekyokka. Then ebisigadde abantu babeera bakoze ebintu ng'ebyo, osobola tukontakitinga Kadaama, nkontakitinga nga nze nga kojja Matte ombuulire ekizibu ekyali kibaddewo, kuba waliwo eddagala ekisobola okubeera nga tosobola kufuna Buwarabu. Kati ng'akeeyeeyo simanyi oba mukayinayeeyo Buwarabu, naye bw'omubeera nga mukayina ng'olina omuntu w'osobola okukajja, Florence n'ali kusabye n'okafuna kakube mu blender oba kakunye kanaabe wenna omubiri. Njagala mubeere nga mumanyi nti abantu bano ebyobuwangwa byabwe bye bakola lwakuba babiwa respect ng'ate basabira wamu, basaba eno ng'ate babikola, oluusi bikwatayo. Mujjukira story ey'omuwala, infact omuwala oyo baali bamuyita yali Betty. Mujjukira story ya Betty eyagamba nti yava wano nga yazaala omwana omu, yakomawo e Uganda taddangamu kuzaala. Bye bino ebintu ebibakola oyinza n'okwesanga nga Betty ate teyasobola kubeera ng'avaayo nga nnyonnyola ekiki ekyaliwo oba nga takijjukira. Era mujjukire nti omuntu yenna oba bawala bangi boosi agenda nakubuzaabuza n'agamba naabira mu bbaafu. Mumanyi ebyo ebibaafu abalina famire zirina ebyo ebibaafu bye banaabiramu, yena amazzi ne bagasiba, ate agasibira waweeru gwe n'onaaba n'ogamba amazzi gabadde tegagenda. Yina agamba tofaayo tugenda kuyita agenda okubeera ng'akitereeza. Awo olwedde aba amaze okukola ki? Aba amaze okukwata amazzi ago. Oba waliwo omuntu gwe kyali kituuseeko, naawe ekintu kye kimu kye baakukola. Bajja eno wabweru ne bazibikirayo, gwe n'onaaba kubajjukira onaaba totegedde. Ogenda okumala okunaaba olaba amazzi tegatambula. Amazzi ago golabira ddala nga amacaafu nti n'oganaabyemu, ate oli yennyini g'agenda okukwata anaabe. Olumanya oluzaalo mmye. Nziramu okubagamba bw'oba okumawo e Uganda, saba era mbakubiriza nti musabe, naye gezaawo okufuna akeeyeeyo, okanaabeko mu ngalo, okanaabeko n'ebigere.
akeeyo eyagoba keeyo kabeera kagoba kabeera keera ebisiraani byonna byojja e Buwarabu then olumala nkontaktinga kujja madde nja kubeera nkubuulira ekiddako